Robert Kasibante eyali yeesimbye okuba president w'eggwanga lino Uganda mu kibiina ekya National Peasants Party yavuddeyo n'ategeeza eggwanga lino nti naye yeegasse ku munne bwe baali beesimbye ku kifo kye kimu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine owa National Unity Platform ng'agamba nti nno naye agenze mu kwekweka okufaananako nga Bobi Wine. Ensonga Kasibante gy'awa kwe kuba mbu okuva lwe yasalawo okuggula omusango ku President Yoweri Kaguta Museveni ng'awakanya okulondebwa kwe n'okulangirirwa mu kalulu ka bonna akakyasembyeyo ak'omwezi ogwa January 2026 ng'okuva olwo tafuna mirembe, teyeebaka era bw'atyo asazeewo adduke mu maka ge agende yeekweke. Kasibante okufaananako Bobi Wine mu vidiyo gye yasembyeyo okuweereza nga bw'ogenda okugiraba, naye yasaasidde abasuubuzi abafiiriddwa emmaali yaabwe olw'amataba ageeyongedde obungi mu kibuga. Kyokka ate era okufaananako nga Bobi Wine, Kasibante era yavumiridde obuwumbi obwaweereddwa President Museveni bwe yasuubizza ba blogger bwe bamukyalirako juzi wali mu State House. So Kasibante agamba ayina bingi nnyo by'abala. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media. Njagala kutwala mukisa guno okutegeeza bannayuganda nti nange neegasse ku Weekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu okubanga navudde mu maka gange ne neekweka mu nsiko gy'omundaba gye ndi kubanga babadde bannoonya oluvannyuma lw'okutwala omusango mu kkooti nga banvunaana obanga bannenya lwaki nagenda mu kkooti mu Supreme Court okuwaabira General Museveni. Njagala kutegeeza bannayuganda nti etteeka linzikiriza okuwaabira General Museveni singa wabaawo obuzibu bwonna. Bwe nabitegedde nange ne neekukuma mu nsiko era ndi ku nsiko. Njagala kubategeeza tugenda kubeera mu nsiko nga bwe tuyiye ekiddako nga bwe tupulaninga era bwe tunaakomawo tugenda kuba n'ekiddako, tugenda kuba ne kye tubazzaako ne kye tubagamba kye tugenda okukola okulaba nga General Museveni ava mu ntebe. Olwaleero njagala kutwala mukisa guno okusabira baganda baffe abasiraamu abali mu kusiiba nti mwebale nnyo era nsaba Allah abali byonna bye musinga okwagala mu kisiibo kino ne bannaffe Abakatuliki era nga mbasaba nga mukola ebyo byonna musabire n'eggwanga lyaffe Uganda. Tulina bannaffe abagenze Makka nammwe mu ggwanga lyaffe mulisabire mwalabe General Museveni ng'akwata bilioni 5 ng'aziwa abantu ab'olubatu bwe bati abasobodde okumutuukako kati olwo ate abatasobodde mutuukako abali mu byalo bo banaazifuna batya. Bye twagala okulwanirira, bye twagala okulaba ng'enkola eyo tugitereeza. Njagala n'okusaasira bannaffe abafunye obuzibu naddala mu downtown olw'omunamutiko w'enkuba, naye ebyo byonna bikolebwa lwakuba gavumenti teteekerateekera bantu. Nze nga Robert Kasibante ndi mweteefuteefu okuyamba eggwanga lino n'okubataasa n'okubayamba era njagala kubasaba musabe Katonda mu eno period gye tulimu ey'ekisiibo tulabe nga time wetunajjira tujja bagamba ki kye tunazzaako tulabe nga eggwanga lyaffe tulitwala mu maaso. Ebyo byonna mbyogedde ku lwa Katonda n'ensi yange. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media. Principal wa National Unity Platform yasinzidde yonna gye yeekwese n'avumirira ekyokuba nti nno n'asaasirako abasuubuzi okuba nti bafiiriddwa emmaali yaabwe era n'avumirira ekyokuwa obuwumbi 5 ba bloggers nti nno ekyo kye kiraga mbu obaoliawo gavumenti erina byewa priority ne byetawa priority. So katuweyongere okwetegereza. Leero nga 6 Ogwokusatu 2026 nange njagala okugatta obako obusaasira eri baganda baffe bonna abasuubuzi abalina emmaali yaabwe yonooneddwa ne bannayuganda abalusuddemu obulamu bonna abakoseddwa olw'amataba agabadde mu kibuga Kampala n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Naye era kino kyongera okubalaga nti nga tuli mu Fugabbi nga tuli mu bukulembeze nga tebufa ku mbeera zinyiga abantu bino bigendagenda maaso okubeera bwe biti paka nga ffenna tukwataganye tumanye ebikizibu ekiri era ne tukijjawo. Ekizibu kiri ku bukulembeze bukyamu buli omu bugenda mu affectinga. Leero kiri ku baganda baffe abasuubuzi, enkya kiri ku basawo babasomesa.
bye tuba tugamba bulijjo nti wali agenda kubeera bulungi okujjako nga ffenna tuli bulungi. Mwalabye Museveni bwagaba biliyoni ne biliyoni ez'omuwa omusolo nga tewali nsonga egasa abantu wabula ng'aziwa abantu abasobola omukubira endere n'omuwaanawaana. Ogezaako okusiba bannayuganda akatambaala baleme kulaba ebikyamu ebikolebwa binakuterezebwa bitya. Eyo no embeera gye tulimu, nenjagala obbazaamu amaanyi bannayuganda mwenna ti buno bwonna obubonero bulaga nkomerero ya nakyemalira na kutandika kwa Uganda mpya. Temugwamu maanyi badikiteeta bonna mu byafaayo bafaanana ng'ab'amaanyi nga banaatera oggwa. Awo baba banaatera oggwira basinga okulagira eryanyi n'osanga nga mutabani we akola buli kyambyone kyonna kyonna nga tewali kitongole kimukuba ku mukono. Tekiraga amaanyi, kiraga bunafu, tekiraga buwangazi, kiraga nti oyo ali mu kugwa, oyo ali mu kuvaawo, oyo ali mu kugenda. So mwenna buli omu alina agenda maaso ng'akola kyasobola. Buli omu ng'akwata munne ku mukono nga tusituka nga tutema empenda ez'enjawulo okulaba nga twekolamu omulimu okweggyako dictator mu ngeri yonna yonna esoboka. Njagala okwebaza bakulembeze bannange aba NUP aba olw'okukumaakuma abantu naddala mu kiseera kino wesiri okubazaamu amaanyi n'okubalaga nti struggle ekyagenda maaso paka nga tutuuse ku kye twagala okutuukako. Ate nga ffenna tujja kutuukayo. Temugwamu maanyi mwenna abakulembeze. Temulekeraawo na kupasiwinga bukulembeze ku mitendera gyonna. Tebabamalamu maanyi ne mugamba ati tukyagala kubeera abakulembeze. Tulina okukola obukulembeze obupya obwaffe kuviira ddala ku LC1 mutekinge over obukulembeze obwo paka ku level zonna zonna. Era nga bwe tuze tubagamba dictator nga amaze okugwa tujja kuba ne by election era bino ebifo byonna byonna gye babbye abantu gye batakiriza bannansi kwerondera abakulembeze baabwe. Tujja kuba ne by elections bannansi balonde abakulembeze bebaagala. For now buli omu akole kyasobola mu busobozi bwe okumakinga sure nga kaweefube waffe agenda maaso obw'okununula eggwanga lyaffe ate nga tugenda dinunula Mukama nga ye mubeezi waffe. People power, our power. Our power, people power. Namanya oba abakulu bano banaasisinkana gye beekukumye nga Kasiba nti bwe yagambye nti no naye yeegasse ku mwami Kyagulanyi. Katulinde tulabe embeera nga bw'enaatambula bwekumire ku mukutu guno ogwa Kabyanzo Media. Njagala kutwala mukisa guno okutegeeza bannayuganda nti nange neegasse ku Oweekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu okubanga navudde mu maka gange ne neekweka mu nsiko gy'omundaba gye ndi kubanga babadde bannoonya oluvannyuma lw'okutwala omusango mu kkooti nga banvunaana oba nga bannenya. Lwaki nagenda mu kkooti, mu Supreme Court okuwabira General Museveni. Njagala kutegeeza bannayuganda nti etteeka linzikiriza okuwabira General Museveni singa wabaawo obuzibu bwonna. Bwe nabitegedde nange ne neekukuma mu nsiko era ndi ku nsiko. Njagala kubategeeza tugenda kubeera mu nsiko nga bwe tuyiye ekiddako nga bwe tupulaninga era bwe tunaakomawo tugenda kuba n'ekiddako, tugenda kuba ne kye tubazzaako ne kye tubagamba kye tugenda okukola okulaba nga General Museveni ava mu ntebe. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media.